naffe kino kyaffe kyakubiri ekyamawulire agataliiko nfuufu nga tukiguddewo n'omugagga w'Iganga Isaac Basangwa asobeddwa oluvannyuma lwa mukyala we era minisita w'Obwakyabazinga Nasabu Nantale gwakitaddeko nti yagenze mu nnyumba gye bakayanira n'abbayo ebintu byabwe. Okuzuula kino Basangwa atabeera mu nnyumba eno abadde agenzeeyo ne poliisi okubaako ebintu by'ajjamu. Baliko ntwala ku poliisi abataka mwena mwidinga enumba eno tugizimbye ni Basangwa. Omwaka ogwedde gataliko nfutu akulaga enkana z'ennyumba okutumugaga mu kibuga Iganga Isaac Basangwa afuna obutaka ene mukyawera minisita w'Obwakyabazinga Nasabu Nantale okuva bafuna obutakanya ku nyumba eno esangibwa ku Bunyalo ne batuuka n'okutabuka Basangwa bwe tagibeeramu ng'asula mu nyumba z'endala. Ono mwivi yanoba yaje abayira abasaadde abangi mu minisita w'Akyabazinga yavaayo over 6 years. Ayo omukyala wuuyo gwali kwenda okuyingiza mu numba. A man who brings another woman in her matrimonial home is not fit to be called a husband. Nabeeta kubana abatakani mwidde gye twandule nawo wakoba kubaga bwa Kisiraamu yajja yayiba akibapula kya musukulini. Kyokka Basanga ziri ku nnyumba ne poliisi wakati mu bukuumi bw'amanyi ng'alina byayagalamu. Wetuukiddwa nga Basanga ne poliisi n'abamu ku booluganda lwe bamaze okuyingira bulangisi gye zimbasi kuzimenya nga kigamba nti Nantale akyasula ku boys quarters z'ennyumba eno yakyusa kufulu n'enzige. Basanga kimubuuseeko wasanze ng'ebintu ebisinga byagibwamu okuli emifaliisi kwe yali asula n'abaana be ng'ebitanda byonna ebisatu bibadde bikalu. Ebintu ebirala okuli engoye bibadde byatinkula ne bisulibwa ng'ono obwedda aza wakati mugomulugunya eri poliisi n'abooluganda. Ekisinza okumuluma kwe kukebera mu nsawo n'asanga ng'obupale bw'omunda obumuno bwagibwamu kyokka ng'ali tabumuwoleza. Yali yayidulanda weya nzirayoza bintu byange babyoza taamu lwe bayize kabiri bamala kwetaamu emyezi 3 oba 4 lwe bayize kabiri lowooza ebintu byange biki. Basangwa ategeeza nti ekimulese mu nnyumba eno kujja mu biwandiiko bye naddala by'okozesa nga agenda mu ddwaliro bwero okumulongoosa ensigo. Nkola kidney transplant naidde okunona ku bintu byange bino munomba like documents ng'okufuna travel documents like passport. Ategeeza nti omusawo gw'ennyumba basuubira okugusala omwezi ogujja. Ono awadde mukyala amagezi nti wakiryanisa by'ekisonyiwo kubanga ebbanga ery'emyaka 6 lyayano byamusonyiwa okusinga okweza ekifuba. Bwe yazuula ngenda kufa kye yandikoze kwewoomya n'agamba musajja wange bindemye ndeka nfunge kankomewo after over 7 years over 6 years. Jumango by'omu ku lugalo lw'Abasangwa alaze olutali mativu olw'engeri Nantale n'abaana be gye bayisaamu kitaabwe. N'abaana embeera gye baliko ebisaamu tebaana omuntu ku muzeeyi waibwe ate nga wuuyo baali bakafuirwa mu muganda waibwe. Nasabu Nantale abadde wabula ng'ayeggalidde nga watuukiddwa ku simu yeeganye eby'okubba ebintu n'ategeeza ng'ekikindwa kya bbaawe kwagala kukola mawulire. Omuntu wange ayenda akola mawulire ayenda kufuuka serebu only that there is nothing more. Basangwa n'abooluganda bavuddewo n'obuntu obutonotono bwe baggyemu. Ivan Wakibi yakusakidde Green Twolekedde TV. Iganga nga tuvuddeyo bo ab'omukago ogulina ababaka mu Parliament wansi wa iPod basisinkanye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ku ngeri gye balina okulondamu n'amateeka agalina okugobererwa. Ensinkano eno ebadde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wano mu kibuga Kampala. Bano nga bayita mu mukago gwabwe ogubagatta ogwa iPod bakedde mu nsikano ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda nga baagala bawe enteekateeka z'okulonda nga bwe ziyimiridde. Bakulembeddwamu ssentebe waabwe Justin Kasule Lumumba ng'ono oluvannyuma lw'ensinkano etakiriziddwa mu bannamawulire atunnyonnyodde ebituukiddwako mu lukuŋŋaana nakyo bye baagala akakiiko katangaze eggwanga. Lumumba agamba nti mu birala bye baagala akakiiko kabakolere kwe kuli okutangaazibwa ku butebe bagenda okunoonyamu obululu mu disitulikiti ezaagaanibwa abantu be balina okubeera nabyo okusobola okulonda n'engeri gye banaasimamu ennyiriri ku lunaku lw'okulonda okuwala okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Bwe baagamba nti baggyeewo enkiiko ezo mu disitulikiti ezo tusobola okusitula abantu okubajja mu disitulikiti eyo ne tubatwala mu disitulikiti endala ne tubeera n'olukiiko nga tetusussa bantu 2.
Lumumba era atangaza na ku kyokulonda n'odda ewaka n'agamba nti mu mateeka omuntu bw'amala okusuula akalulu ke asobola okuyimirira mita 2 okuva w'alondedde n'alinda akawungeezi okubala obululu. Omuntu bw'amala okulonda etteeka eririwo kati limuwa eddembe okuba meters 2 ng'avudde wano we baba basibye akavuwa. Mulina polling stations ennyingi nga ziri mu kisaawe nga waliwo abalonzi nga 9. Kati abalonzi abo banajja okulonda 9 ne badda wali ku mabbali. Mugenda bakuuma mutyanga ate waliwo obulwadde buno. Atamyuka Ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija agamba nti ezimu ku disitulikiti ezagaanibwa akakiiko kano kwe kuli Kalungu, kyokka nga mu disitulikiti yonna bakafuna omulwadde wa COVID-19 omu yekka okusiza ku byafulumizibwa minisitule by'ebulamu. Bagenda tegeeza mu ddwaliro bakafuna ripooti ya muntu omu. Eyakafunibwamu ripooti ey'omuntu omu lwaki bagisa ku lisiti. Ne tubagamba nti ate bw'oba ogenda e Kalungu oyita Mpigi nga yo waggule. Bw'oba ofuluma oyina Bukomansimbi yo nga waggule nti ya disitulikiti gye baakozesa. Bano era beemulugunya olw'abantu abaliko obulemu obutafiibwako nga basaba akakiiko kano kabawe ennaku 2 okusobola okweteekateeka. Balina okunoonya akalulu mu disitulikiti zonna eza Uganda ate tujjukire nti baba baliko obulemu. Kati n'olwekyo ne bafuna obuzibu okusinziira ku kiseera ekibaweereddwa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Justice Byabakama akakasizza okukola ku nsonga z'abantu bano okulaba ng'okulonda kutambula mirembe. Olwekyo ffe ng'akakiiko tugenda kutuula tutunule mu nsonga zino era tubaddemu mu butongole. Ono yatangazizza ku muwendo gw'abantu n'ebifo ebirondebwamu ebyeyongedde. We have had in the recent past an increase in the number of electoral areas. For example, the number of constituencies went up. You recall that by Parliament when Parliament created more counties. Agamba nti abantu abalina endagamuntu naye nga tebali ku lukalala lw'abalonzi si bakwetaba mu kulonda kuno. Judith Nalugwa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV1. Obako kuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko kajjukiza bonna abeewandiisa okulonda nti ennaku ezaalambikibwa okulondebwako abayisimbyewo bweziti bwe zaalambikibwa. Abeesimbyewo ku bwa Pulezidenti n'abakiise ba Paalamenti baakulondebwa nga 14 Januari 2021. Bo abeesimbyewo ku bwa Lord Mayor, Meya, bassentebe ne bakkansala okwabwe kwa kubaawo nga 2 Januari 2021. Ate abeesimbyewo ku mitendera gya munisipaali, ssentebe ne bakkansala ba division baakulondebwa nga 25 Januari 2021. Olwo bassentebe ne bakkansala b'oku mutendera gw'amagombola balondebwe nga 3 omwezi ogwokubiri 2021. Oyekka erinnya lye lirabikira ku lukalala lw'abalonzi yajja okukkirizibwa okulonda. Ojjukizibwa okwambala mask, okunaaba mu ngalo ne sabbuuni era n'okwewa amabanga mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Akakiiko kakubiriza abalonzi okugenda mu bungi okulonda oyo gw'osiimye akukulembere. My name is Lois.